then omwagara ndoza tujja kolayo ekivulu ky'omwagara bakuta kwanjula yes nakyo tujjaba nakyo maaso awo inshallah omumanyi bangi bo we munsibyeko naye tukwate mpola mpola tubere bakkakkamu. Amani Ndobozi wa Mtems SMX representing straight out SMX Media nva ku press conference ya Spice Diana naye nga abantu abalala abatandabangako ne Spice Diana buli jampu lya buuliza olundabye ekisoso nva mukamwa agambye bulijjo keekano KMC SMX ingo oli katini nange ne mugamba Spice Diana nawe oli katini abantu abasoose okunda abakonga nsize mu lwatu bagambye MC SMX ngo oli katini waka munene kyokka gwe oli katini konze nammwe muli batini naye nga bye bino byenkujjidde okuva mu press conference ya Spice Diana ategeezezza n'agamba ayinza otulaga omusajja we kwolwo olunaku lwa concert ye radio nga 17 January ku Freedom City bamubuuza ebibuuzo bingi n'abeera nga byanukulanga wengenda okubeera nga nkulaga naye musajja mubuuza ekibuuzo luli watusuubiza otulaga omusajja n'otamutulaga ku luno kikya n'atugamba guno omwaka alina okutwanjulira omusajja if not wetunaba bamukisa nnyo oyo omusajja ayinza n'okumutulaga ku Freedom City nga 17 January mpozi n'ekirala kibadde ku press conference ya Spice Diana olaba nange SMX tera kuvaayo nnyo mu lwatu mbadde sinnabalaga nnyo face yange eri bantu naye nange envuddeyo neŋŋenda ne attendinga press conference ya Spice Diana ye press conference ebadde ekyasinzeeko abantu abangi oba bannamawulire abangi Spice Diana nkwebaza olw'okubeera nga abablogo tuwadde respect Spice Diana nkwebaza okubeera nga badijjo bawadde respect ba MC ba presenter ba radio oba TV buli omu muwadde respect watugenda ku press conference ezisinga zineeno bawanya aba TV presenter ne radio fe ba blogger ne batatuwa kitiibwa ne Spice Diana nkwebaza olw'okubeera nga ba blogo tutadde mu respect naffe n'otuwa category yaffe ntujjanga ffe neera nkwebaliza ddala naye nga mu record ya Uganda bantu babiri abakakola press conference yeefaananyiriza ng'eno eyasooka yali ya Conscience lwe mulundi gwe yasooka okujja mu Uganda wano yakola press conference omwali bannamawulire abangi ennyo ddala neeno press conference Spice Diana gy'akoze ye conference ebadde ekyasinzeemu bannamawulire kubanga akoze press conference bulungi nnyo n'amala n'atusavinga n'ekyemisana bulungi nnyo netulya netukuta nesooka tugenda bye bino ebadde ku press conference ya Spice Diana nga tulangira olunaku lwe lwa 17 January okubeera nga tweyiwala ku Freedom City okuyingira mutwalo gumu bye ekisinga okuwa essanyu nti buli woyita abantu ne bajja kisinga obukulu tubadde tetusuubira kintu kigenda kuba this big naye bwe badde kimakinga this big buli ali wano media personalities the DJs the MCs ba producers ab'enjawulo buli omu yenna ali mu art industry ngoze wano n'owefiiriza obudde Team Spice Diana my sponsors and buli omu aze wano kulwange mwebalire ddala sina nnyo bingi byakwogera kuba essanyu nina lingi nnyo naye okusookera ddala ndakwebaza Source Management manager Rogi okuba nga ategese omukolo omunene bwe guti sibangako na press conference eri as big as this one ndowooza eno yesoose naye twagadde tukole ekintu ekyenjawulo ku mulundi guno tuze tukola press conferences nga tuyita abantu kubagamba kye tulina twogera ku kivulu kubanga kweyagaliza naye ku luno nagambye ne management yange etugamba katukole ku kintu ekyenjawulo ekirimu ebintu ebingi in one ekisookera ddala fe abayimbi tetusobola kutuuka gye tutuuse nga temuliiwo buli muntu ali wano eno akola kyamaanyi nnyo otumakinga buli omu ali wano so tukibuusanya amaaso abayimbi naye nga kiri very important okuba nga tusigaza omukwano wamu ne bond nga tuli wamu kyova olaba twagambye katukole ekintu kino kireme kubeera just press conference naye kitugatte tubeere wamu ate n'okubeebaza okubalaga okusiima kwange ebbanga lyonna lye mumbeereddewo wamu ne bayimbi bannange nyinza oba njogera nga nze naye kyebomanya nkikoze sikulwangenzeka naye kulwa bayimbi ate n'abalala nti bannamawulire ma bloggers the MCs bozanya akayimba kange oba n'okwogerako oba n'ompandikako nze kyekinfula Spice Diana and then nekituuka eri bafani bange bempita Team Spice Diana oh my gadgets so buli muntu ali wano contributiza kinene nnyo kyova olaba twasobola tukole ekintu kino nga kyanjawulo si just press conference kwogera ku Freedom City nga 17
naye okulaga okusiima kwange eri buli muntu yenna mu art industry nti nsiima byonna bye munkolera tusiima ng'abayimbi mutukolera era bannange omukwano ogwo gwe mutulaga gusigalirewo ddala okulaba nga tugaziya ekintu kyaffe ate ogenda mu maaso ne industry yaffe ogyeyagaliramu buli omu kyakola oba oli blog oba oli mc oba oli kikyonna kyoli okusigala nga tukifunamu ate positively. So ebisigadde ndowooza nja kuba nnyongerako naye once again kambeebaza okujja buli azze wano basponsors bange bonna abansikiririzaamu okubanga ntuuka waniino n'okutambuza ekintu kino buli omu azze wano. Thank you so much. I respect you and please feel at home. 32 records era mwe mwagimakinga weri kubanga 32 yafuuka ensonga. So it's our home fenna. Let's feel at home. Thank you so much. Maybe I'll add on later on if I have to. Thank you. God bless you. So mukoye ko Monga Spice Diana. Ngambe 32 records yafuuka ensonga. Kigambo 32 kyafuuka 32. Okay, na Spice Diana team switching up Uganda. No nangeri kuzimuka nandabe kavudde ono igenda kubeera mu surprise acts nyingi zembadde muludde okulaba. Show agenda kuyimba essaawa 2:30 non-stop. Ngenda kukola wamu ne Fenon Events bagenda okungolera amataala ne stage. Ngenda kukolawo saa 10 ez'emisana era ku ssaawa emu yennyini bakatenreza bonna bagenda kuba batandise okuyimba by ssaawa 2:30 ngenda kuba tumaze ne bakatenrezas bonna nga tutandika Spice ku ssaawa 3 so ssaawa 5 shejja tuliwe. But stage managers begin to play abantu bakambwe nnyo tebagenda kukkiriza disorganization ku stage. You can make sure you organize it. There's a lot of SFX, a lot of effects, a lot of choreography. I never dancers atano ku stage. Costumes zatuse zavudde Bulaya so mwena mugimu sigenda kwogera sagala niye mugimu erabireko Teyalisanye Washington. Costumes zatuuse okuva e Bulaya. Simon bwe mugina costume batungidde mu kiyembe mwate no teyamutuuse. Bintu byaggwa. First of all, natete nagenda maaso njagala nnyo okwebaza Spice Diana. I don't know what I can say but she's really a very good person. To her name is nae yabaddewo korofe. She has always been there. Mu bayimbi bonna aba Uganda, she has been number one. Abadde family atuyambye ekinene. Thank you so much. Nakuza omwezi 17 January banange muje mwogere muganda waffe kyensobola bagamba nti amazina go twamutendese amazina agenda gazina amazina okuyimba konna tubadde practice. Thank you so much. My brother Fresh Kid Felista n'abato banange bonna balala bagenda obeerayo ngenakuza omwezi 17 January. Mwebale nnyo ba promoter bonna ababadde naye abamusponsorinze. She's a very good person. Abamanyi bamanyi nange nyaza mmanyi. Thank you so much. Ye ayimba live ate ebituufu si bye biri ebyabali tetugenda kubagamba nti egenda kubeerayo bamadira ati mujja bbiraba mujje mwerabireko ekigenda okubeerayo egenda kwa mofaya bon n'ekisembayo tetujja bagamba nti ekifo tujja kijjuza n'okugoba tugobe kigenda kujjula mukitegedde bulungi nnyo so nga 17 bannayuganda tubasaba ku Friday tujje tuwagire Spice Diana bannanga akikubye Anti Spice olwagala tubulya emyaka gy'emituufu n'omusajja we siwe kiri n'ekyo abasonde bannyabo enteekateeka y'okwambaza omuyimbi waffe twagikozeeko wiivu twaguze empya enywera ku mutwe etali eri ebuukako wiivu enywera ku mutwe twagireese n'emyaka gy'emituufu tugenda gimanya n'okusoma kwe 32 byaggwawo byonna tugenda bibagambako olunaku Madwat na nchikofe ba hosti kawucha ajja kubaayo ne musajja gwo wangadde esiko wuyo fena tukera kwa kyaka bikwegamba nze mba Calvin naye wali ku ngoni munene olese n'oyo musajja
ayogera oluzungu omusanga ayogera oluzungu ayifala basayifala ne bati bamutwala kesimu olabya nti oluganda alumanyi bifala basana na UBC obya bamujagesi gweto pako simu yange yogamba yikalu nawoze oh Spice Diana oli wa manyi nyowe kubire mungaleza amanyi pero press conference weti yaswa kuyo ku questions nganzize Uganda so yanze mugala Rain yeah man basabone banyabo on behalf of Maulana and Rain mani ati muveo ekintu kino mukitutemu mwejira temukyali fane mwesibe mbintu bino bana simanyi lwaki ate mukyali fane nedda kigana ate mukyali oyagala kola ki madrati okyali okyali fane gosikwe oyagiza nyo susachikwe kati bova mu Freedom City fe twagiza woman ejira tukola byafaayo bova mu Freedom City fe tuddayo okitegedde nenga njagala nzejja kuwola bukobozi bantu basebone banyabo mujje muwagire Spice Diana Spike tugenda kubeera Maulana and Rain ne ba comedians bonna okusinga ku bana ababaddewo mujje muwagire Spice Diana. Thank you so much. Teyanziza nyo Maulana and Rain bakubire ko mu ngalo esawe no tugenda kufunayo ebibuuzo concert ya music ngenda balaga music omunje nnyo enyimba zonna ngenda zimba all your favorite songs then omwagara ndoza tujja kolayo ekivulu ky'omwagara bakuta kwanjula yes nakyo tujjaba nakyo maasaawo inshallah omumanyi bangi bo we munsibyeko naye tukwate mpola tubere bakakamu naye nga 17th January it's basically and strictly music era tomanya ayinza oyitaayitawo kugulu tunaalaba kale kanerowooze weewa tweyanziza Wele agade story yangu jenko zenga tuwagana missing story ndala ngawe nabagama mungena chusa mkati mbalecha kuzi video. Yes, nkusawo subscribing o liking ato commenting. MCSMX I sign out.